Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero nzize nammwe abazadde jagadde mbabulire ku ebyo ebigenda okuyamba okubeera nga abaana baabo bajja kubeera nga bakwatagana ng'omukulu waafuna kaafunye ng'asobola okuyamba munne asobola okuyamba mutowe oba omutowe abaako ne kaafunye ng'asobola okuyamba mukulu we. Njagadde mbabuulire ebyo ebyangu ebikoleka ebya bulijjo ne waba afunye akasente oba afunye omulimo ng'alina kusooka kuyamba banne okutunuulira abantu abalala ab'ebbali n'olwekyo mutunuulire ebintu bino bigenda kuyamba abaana bammwe ku nsonga eyo ey'okukwatagana bakule nga bakwatagana. Ng'ekisookera ddala bw'obeera ofumbye emmere olw'olumu kyandibadde kikulu nnyo abaana abo batere ku ssowaani emu babeere nga baliira wamu. Kigenda kubayamba abaana abo okukwatagana. Oyinza okuba olina abaana tugeze ng'olina abaana nga 4 oba 3 ng'omukulu ali mu myaka nga 9 n'abaddako wansi, beera ng'otunuulira abaana abo olw'olumu lw'ofumbye emmere gibayire ku ssowaani emu oba olina olusaniya osobola obbateekera ku lusaniya bagambe muliire wamu mutuule wamu mulye mwenna. Era singa onna batunuulira nga balya ojja kulaba ng'omu ayagala okulekerawo munne oba akasigaddewo akamu ojja kulaba omu ajja kwefiiriza agambe nti nedda gw'oba okatwala. Ekitegeeza ne waba akuze kijja kuba kimusigalamu okubeera ng'alumirirwa baganda be. N'olwekyo kikulu nnyo mutunuulire ebyo ebigenda okugatta abaana ebyo ebyangu ebya bulijjo. Bw'ofumba emmere abaana abo bateere ku ssowaani emu babeere nga baliira ku emu, kiba kibayambako babeera bajja kukwatagana bulungi nnyo. Ekyokubiri, abaana abo era osobola obbanaaza ku gamu amazzi ag'okunaaba omubiri. Osobola okufuna ebbaafu bulungi enneneko n'oyiwamu amazzi n'ejjula, osoosaamu omuto n'omunaalizaamu bulungi nnyo, omuto w'omuggyamu n'addako naye anaabiremu, n'owookusatu anaabiremu oba n'owookuna. Nakyo kibayambako okubeera nga bakwatagana. Buli w'obanaaliza mu mazzi ago agamu kibayambako okusigala nga bakwatagana, okusigala nga bali kimu. N'ekyo mubeere nga mukitunuulira abaana abo olw'olumu musobola obbanaaza ku gamu bonna. Oba osobola okugamba omukulu nti naaza banno omugambe nti naawe ogenda kunaaba mu ago, kijja kuba kibayambako. Mugezeko okuyamba abaana bammwe bakule nga bakwatagana. Ebiseera ebisinga mulaba famire ezisinga buli omu ali ku lulwe, oli waafuna kaafunye asirikira eyo tayagala kumanya baganda be, oba muli bubi ye tebimukwatako, ye kasita abanga ali bulungi tayagala kumanya bikwata ku baganda be. Muyambe abaana bammwe baleme kutawaanyizibwa mu maaso eyo nga bakuze, ng'omu waafuna kaafunye ng'asobola okusika ku munne, waafuna akalimbo nga tannalaba mikwano gye alina kusooka kuyamba baganda be. Bwe munaakola ekintu ekyo kijja kuba kiyambako abaana abo okukula nga bakwatagana. Ebiseera ebisinga nno bintu bingi by'osobola okukola ate nga byangu nga tugenda kuteekamu ssente zonna. Gwe kennyini gwe maama oba gwe taata osobola okubeera ng'otunuulira abaana abo n'ogezaako okubeera ng'obagatta. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.